Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso gyegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero njagala twogere ku nsonga y'omukyala okubeera nga alina ebbugumo oba okubeera nga talina bbugumo. Omukyala bwe lw'obeera nga tolina bbugumo mu bisambi wamu ne mu bukyala bwo ebiseera ebisinga obeera towooma, kale obeera tonyuma. Ebiseera ebisinga obeera tonyuma oba obeera tonyumirwa mwami. Omwami aba tajja kunyumirwa bulungi nnyo, olina okubeera n'ebbugumo omwami akunyumirwe oba mukitegeera bulungi nnyo. Ekintu ekirala kye njagala obbabuulira mu abakyala nammwe abaami, kino nammwe kibakwatako. Basajja bangi abeekwasa, osanga omusajja neyeebaka ku mukyala we n'amugamba nti mu butuufu ebbugumo lyo olina lingi linnemesa. Ng'omusajja amala akaseera katono mu kisaawe naye nga yeekwasa mukyala we nti mukyala we alina ebbugumo lingi mbu ne kimulemesa okubeera mu kisaawe ebbanga eddene. Kati kyenjala obbabuulira abaami, mulekerawo okwekwasa ensonga eyo ey'okugamba nti omukyala ono gwe ndiko alina ebbugumo lingi linkubye kwegamba nentuuka mangu oba nemmala mangu. Ekintu ekyo temuddamu kyekwasa abaami, obwo bubeera bunafu bwammwe. Omukyala yenna abeera n'ebbugumo, oyo omukyala y'abeera omukyala omutuufu. Ekyo nkibabuulira, naye abaami mwekwasa nnyo, obeera munafu nga ggwe omuntu. Ebiseera ebisinga omusajja abeera omunafu, omuntu we anafuwa, ebbugumo erimukuba n'atuuka okubeera nga akivaamu mangu. Ky'obulaba nti abaami abasinga bamalira mu bisambi by'abakyala. Naddala nga wasanze omukyala alina ebbugumo mu bisambi, abaami bangi bamalira mu bisambi, abatannaba kuyingira n'amala. Ekintu ekyo obuzibu tebubeera bwa mukyala, obuzibu bubeera bubwo ggwe omwami. Kiba kyetaaga kwegamba weefeeko. Abaami abasinga temwefaako, ate ng'awo buli wolaba ekintu ekyo okimanye nti obeera onafuye, omubiri gwe guba gunafuye, guba gutandise okutya, guba gutya ebbugumo. Buli w'oyingira omukyala gw'omwami n'omala mu ddakiika ntono olw'okuba nti ebbugumo likkubye ery'omukyala eriri munda, kimanye nti obeera onafuye, omubiri gwe guba munafu, omuntu aba atandise okutya. Kati n'olwekyo kyenjagala obbagamba mu abaami, temuddamu kwekwasa bakyala nti ebbugumo likuleetera okumala amangu. Nedda, oba olina okwenoonya ggwe omwami, oba olina okwenoonya lwaki kiri bwe kityo, oba okitegeera. Omukyala yenna abeera n'ebbugumo, mukimanye nti oyo abeera omukyala omutuufu, y'abeera omukyala omutuufu okwagala, kuba y'abeera omukyala omuwoomu. Omukyala yenna ateekeddwa okubeera n'ebbugumo mu bisambi wamu ne mu bukyala bwe. Ebbugumo eryo lye limuleetera okubeera omukyala ow'enjawulo ku bakyala abalala, lye limuleetera okubeera omukyala omuwoomu. Ekyo nkibabuulira, n'olwekyo abaami mulekeraawo okwekwasa bakyala bammwe. Kimanye nti ggwe omwami obuzibu obwo bubeera bubwo, gw'osaanye okwefaako, okwenoonya, okinoonyerezeeko ogambe lwaki mmala mangu, lwaki ndi bwe nti, oleme kwekwasa mukyalawo. Kyenjagadde twogereko kombabuulire, kuba abaami ekintu ekyo kibasumbuwa. Fuba okulaba ng'onoonya ku ddagala. Omukyala ono muleke, ye ebbugumo eryo ateekeddwa okubeera nalyo, saagala omwekwase. Eryo ebbugumo lye limuyamba okubeera omukyala ow'enjawulo omuwoomu. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso gyegatako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.